Yes, tuba tusimbudde gwe mukwano gwange kulisizayo nnyo obwakedde kulika obwakedde gwe mukwano gwange najyo sinzo bango otuwuliriza oli ku Yugi Update TV abali mu diaspora mbatumiddeko nnyo ke kaseera tugenda kuba nga tutandika okulaba ensonga tutunuulidde ensonga ezigenda maaso mu ggwanga ezigenda maaso n'okujeeza bannayuganda tutunule n'obunafu bwa bannayuganda tutunule n'ebikolwa bya gavumenti eri abo ab'obuyinza batwala bannayuganda oba batwala eggwanga lyaffe mu maaso ddala balitwala mu maaso oba baliddiriza ezo n'ensonga twagala tuzitunulemu nga we tugenda mu maaso twagala tukwatire wamu nga nawe bw'ojja mu comment section w'oteekayo endowooza yo okusinziira gwe ku ki ky'oyagala okutegeeza bannayuganda n'ekyosuubira okusinziira ku mulamwa gwe tugenda okubeera nga tudisikasingako mu katambi kaffe kano kawulirize n'obwegendereza kawo obudde abasinga muganda mugamba nti no vidiyo zino tuzaagala naye ate empanvu ye munnange omulamwa buli biseera ebisinga guba gwetaagisa okuba nga tulandaggamu okusomesa abantu n'okubalungamya kakati nja kusaba amato gene maaso n'okuba nga ogatuwa tubeere nga tugenda maaso njagala tutandike n'akatambi n'eddoboozi ly'omubaka omu yagenze maaso n'abeera concerned nnyo ku nsonga eno era n'atwala obuvunaanyizibwa ensonga eno ogikwatako oba n'okugyogerako yagyogeddeko bw'ati era nga bubaka yabadde abusindikira eri bannayuganda mwenna mwenna balowooza nti n'ensonga tezibakwatako mutulaze obuswavu mutuswazizza nnyo ekitenkanika si engeri gye mwandibadde mu reactingamu ku nsonga egenda maaso mu ggwanga eyo y'engeri gye mu respondingamu mu kulwanirira eggwanga lyammwe jjukira Robert Kyagulanyi Ssentamu yabagamba nti abaganda baawano mugenda tuuka ekiseera nga mmwe wano mu Uganda abatalina bwammwe kiringa ekyagala otuukirira mulinga abagala otuukiriza eyo eŋŋombo kakati njagala owuliriza ebigambo bino n'oluvannyuma tugenda kuba nga tusimbula tubeere nga tweyongerayo omuntu n'agwa wantu n'amenya amayumba gammwe gonna abasajja ne mufukamira ku ttaka ne mukaaba mmwe ki ekibambaza empale kubanga bagamba ekikwambaza empale kyekikuyisa omusajja ne mudda mu kukaaba obukaabi nga babamenyera amayumba bannayuganda mwabaaki nali siriiwo bwe twamala akalulu omugongo gwali gutuse nga gunnuma nnyo ndowooza kati ondaba n'engeri gyentula naki so nenvaano mpola nengenda mu ddwaliro mpola bandi eyo ne batandika okumenya amayumba abantu bagoba mu bifo mwe bakolera nakyusa ne tikiti y'ennyonyi n'enkomawo naye nga mbuuza abantu ne babagoba kuma gye mukolera yonna ne mudda mu kukaaba obukaabi bannayuganda ng'era mulowooza nti omuntu omu yalina okujja wanalwana olutalo lwammwe basebo ne bannyabo oluusi tekibeetaagisa na kukuba mayinja oba kukola ki okulaga gavumenti eno eriko nnaku yammwe ne bwe musalawo obusazi ne tukera olunaku lumu tugaa nti tewaba ava awaka ffenna eno wiiki tetuva awaka nkubulire ebintu bikyuka naye olugamba abantu nti bannange eno wiiki tetuva awaka nze nina looni nze nina naye bajja kutuukako neyo looni tojja gisasula bwe banaamala abakolera ku makubo nga bakwata ababooda bwe banaamala ababooda nga bakwata abatakisi bwe banaamala abatakisi nga bamenya amayumba gammwe bwe banaamala okumenya amayumba paka kubambaza ovulo mwenna kukola masamba wansi w'obwakabaka bwa Museveni waveeko otaata waddeko omwana waveeko omwana waddeko omuzzukulu nga bwe kiri e North Korea bannansi abalala bonna ne bafuuka baddu mu nsi yaabwe ekyo kisoboka kitukolako singa abantu banagenda mu maaso no buli omu okulowooza nti waliwo omulala jjo mulwanirira ye ng'atudde awantu ekyamazima leero ngenda kwekubira sayidi ngenda kubeera mabega wa mukyalo ono Honorable Betty Nambooze bakireke okusinziira ku information gya atalinze out bagyayogeddeko ng'agenda mu maaso n'ojyolekeza bannayuganda alinga abavudde niye abadde asindika obubaka obw'amaanyi eri mmwe bannayuganda tumanyi waliwo akaseera wootuuka ng'embeera ekusindiikiriza nnyo embeera ekunyigiriza n'otuuka n'okwerabira ki ky'oli mu kifo ekyo embeera bannayuganda ebanyigiriza ne mutuuka n'okwerabira nti mmwe bannannyini ggwanga lino embeera enyigiriza bannayuganda nga mu kubanyigiriza
neetuuka ku extent nga eyandibadde abeetondera bo gwe beetondera, ne batuuka ku extent eyeefukaamirira oyo abatuusizzaako obulabe ate okubasonyiwa. Oli otuuseeko ku extent eyo ng'ozizza omusango ate nga gw'olina okwetondera abeere ng'akusaasira, obwo butumbaavu n'obusiru bannayuganda twabutuukako ddi? Ani yali alabye ekizibu ekisolovinga ekizibu? A problem cannot solve a problem. Oba you cannot use a problem to solve a problem. Tosobola kuddira kizibu n'ogamba ogenda kisolovingisa ekizibu. Ebiseera ebisinga ekizibu tebeera solution. Newankubadde ebibi bisiŋŋana, tosobola kuddira kibi kisolovinga ekibi. N'oba otuuse ku extent okubanga owaddeyo ng'oli ku worse position, tokozesanga ekizibu okusolovinga ekizibu, kubanga ekizibu ekyo mwerabira nti nno ebeera just temporary problem. Woddira temporary problem ate n'oyagala ogisolovingise permanent problem, kitegeeza ekizibu ekyo kigenda kubeerawo forever, tekigenda kubanga kivaawo. Bannayuganda, obuzibu bwe muguddemu bw'amaanyi era tubasaasira. Bannansi bannaffe ogenda mu maaso n'okubanga banyigirizibwa mu ngeri weeti. Naye mukkirize tubasoomoozi, ebiseera ebisinga ebizibu bibatuukako mmwe ababyetuusaako. N'ekizibu ne bwe kijja nga kya kaseera buseera nga kiri temporary, mukifuula permanent. Bannayuganda, era munzikirize kino nkibavunaaneko, mmwe abafudde ebizibu ebiri temporary permanent. Mutya? Wuliriza. Gavumenti egenda n'ereeta ensonga kati nga demolition eno egenda mu maaso ey'okuzumbulula amayumba g'abantu ng'era yeekwasa nti gali mu ntobazi. Gavumenti ekisiiyako nno na busiiya, era nabo ebiseera ebisinga bakitandika nga abagezesa balabe reaction yammwe. Bajja mu ngeri eri temporary era nga si baakuwangaala, wabula ate bagenda okulaba kye babadde bakola ng'ekiri temporary basobola okifuula permanent olw'ensonga nti gwe banyigiriza atoze mu kufukamira na kukaaba. Gwe n'otandika na kubeegayirira n'okifuula permanent, ensonga eno ne bagitwala mu maaso. So nga ebiseera ebisinga waliwo ensonga zibakozesa nga bakasuka jjinya mu kisaka balabe ki ekinaavaamu. Ne muvaayo ne mulaga obutiitiizi, ne mulaga nti mmwe bantu basobola okukwatirako ekintu kyammwe ne watabayo wadde anyega. Ye mmwe abantu be basobola okukwata kaganda era ng'Abaganda bwe muli ne basobola okubeera nga batuusaako obulabe ebikolwa nga bino nga teri avuddeyo na kusituka oba ku kyalo tusituke gundi ne gundi tusobole okuba nga twerwanako. Wekiba ekizibu tekinnatuukawo olaba ng'ekitali kizibu. Wekituuka ewo n'olaajana nga ne neiba bamumenye otunula tewavuddeyo kumulwanirira. Ne mutandika okufukamira ng'eno bamenyera amayumba gammwe ne mukaaba bukaabi. Mukimanyi nti no the best way of defending is attacking. Gungamba otya nti nno oli awo omuntu akutuusaako obulabe naye gwe oli awo olinza amaliriza agende without any reaction. Ndowooza bannayuganda naddala Abaganda tulina okuteekawo wakati w'enjawulo between emotional, okubeera ennyo emotional n'okubeera kigambo kyawo kye nandikozesezza. Bannayuganda kye bali ekirinkinga embeera bannayuganda naddala Abaganda gye balimu. Waliwo embeera eziteetagisaamu emotion, nga yeetaagisaamu okubeera ng'oli gumite ng'enjogera y'ennaku zino weeri. Abasinga be bamenyedde amayumba gaabwe be bamu ku be baamenyera bizinensi zaabwe ku makubo era ne musirika
ekyo mwakitunulira ne tubagamba mukkiriza okuwa gavumenti omwaganya okubamenyera bizinesi ku makubo. Ekyo kye mubalazeeko bagenagena nakyo mu maaso permanently bakireete ne maka gammwe. Kati gwe yali mu kyalo naawe atajja mu kibuga kulwanirako banno nga bagenda mu maaso n'obasendera bizinesi zaabwe ng'olowooza tebijja kutuukako. Ensonga zaamala ne zeetooloola nawe ne zikutuukako. Oli talina bizinesi nawe tolina wuwo. Mwenna ne mufuna ensonga ennungi ebagatta wadde mwali mulowooza temuli bumu, era nga tulaba nsonga ekulwanirirako munno, tulaba nsonga evaayo kwogera ku kigenda mu maaso. Kati mufunye ensonga ebagatta, naye ate ensonga ebagatta ekifo ky'okutuula okusala amagezi bute muyinza ogivaamu n'ogikomekkereza for good. Mutandisa ate fukamira bufukamizi, muli mu kwegayirira abasajja nti babasonyiwe. Be mwegayirira solution gye baavuddeyo nayo kubaleetera kyakulya. Njagala weetegereza akatambi ke ngenda okuteerako. Olabe Prime Minister we yazze okudduukirira badde bamenyeddwa, azze okudduukira byamu kubamenya. Bano be bazze okudduukirira be bali mu kumenya era nabo bakimanyi bulungi nti baabamenye. Ewatali na evidence eraga nti bakireyiminga byabwe, kuba ensonga egenda maaso n'okubamenyesaawo nemme egenda maaso n'okireyiminga nti ebifo bino bye baamenye bye babasanzeemu nti byabwe era bibulonginga mu ofiisi yaabwe. Okitegedde ekintu ekyo. Kakati njagala nkulage bye bagenda maaso n'okulaajanira. Ansa ki gye baavuddeyo nayo, solution ki gye baabawadde, osooka otya ensi. Wuliriza, nagambye dde oli ku Yugi Update TV kosinza oba nga otuwuliriza. Gwe yenna agala otweyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko, ojja kuba nga otwegattako. Njagala twetegereza akatambi kano n'oluvannyuma tweyongereyo. Okuggyako waliwo omusajja omu namusiimye. Njagala nsooke mukuwe n'oluvannyuma tweyongereyo. Musumba Jackson. Musumba Jackson. Naye gwe musumba. Twagala ttaka, emmere tujja gyegulira. Emmere nja kugigula nze. Emmere y'abatuuze nja kugigula. Twagala bibanja byaffe. Omukyala omukulu agulule. Omukyala nakuza muleka ayite wano. Olina okugulu yono gwe bulada gwe yakuba ti abantu abo maze obbakuwa wakati ng'obalaba ng'ebatunula nga batunula ndebere ng'embwa esudde ekyuma. Omanye edda wabeerayo embwa zino ezaali ez'abayizzi. Embwa ezo baazisibangako ekide. Ekide ennaku zino kye tuwanuulize okuba ng'ekyuma. Ekide ekyo kye baasibanga embwa mu bulago nga zigenda okuyigga. Kyagendanga ekide ekyo kikaaba. Ekide ekyo kyayambangako omuyizzi okumanya embwa gy'ebeeyolekedde mu biseera by'ekibira nga bali mu kuyigga. Oba bwe wabaawo embwa ng'eyabuze nga yavudde ku mugendo, weebeera ng'eyakudda yonna gy'ebulidde, ejja evuga n'ekide ekyo era kyangu okwaidifayingibwa nti embwa eri mu sayidi wali eri. Ate ku ludda olulala ne kireetera embwa eyo okufiringa nti ekyo ekintu kiriyuzo kya bulijjo kirina ogibeerako, era embwa bwe yatambulanga nga tekiwulira, buli weetambula nga tekiwulira, ng'esoberwa era eyimirira ne yeebuuza ki ekigituuseeko, kubanga naye eba tekyawulira saawundi eyo, era ebimanya kalabaayo waliwo ekitali kituufu, waliwo ki ekigibuzeeko. Kakati we waava olugero olugamba nti okutunula mpwangali nga embwa esudde ekyuma. Kakati ne bano basajja bakulu nga mbakuwadde obalaba nga basobeddwa nga batunula bijaagidde ng'embwa ng'enkoko ebiikira ew'amaguja.
nga tebalina ansa, nga tebalina kyakuzzaako. Wabula bonna bonna abadde beetoolodde awo nga bakyamuukiridde olwa kasimbi oba akamere Nabbanja Prime Minister omulamba ke yabadde abaleetedde. Era omukyalo ono yadde talina na nsonyi yadde maaso ng'agamba abatuuze bamenyedde amayumba gaabwe agababalirwamu obutime n'obutitimbe bwa ssente embuye ekibadde kimuleese awo kubaleetera kamere gyoba nti baakamutumye oba babadde tebalina kye balya, nga balinga ababagamba nti okubamenyera ebizimbe ebyo babadde babuliddwa kyakulya nga banoonya bajje babadduukirire basobole okubawa ekyokulya. Woofiisi ya Prime Minister ebyo yandisaanye okuba nga bigifulumamu ye solution gy'olina ku bannansi abamenyeddwako ebyabwe abaluuzinze properties zaabwe. Osobola okugeraageranya properties ezo ku mmere. Era paka eweesowoddeyo omusajja Nantameggwa n'agamba ssebo yabadde ng'amugamba nnyabo ebyo byonna tubiwulidde naye y'emmere gy'oyagala otuwa nange nsobola ogibagulira abatuuze bonna bonna n'ensinza nawo. Emmere tujja gyegulira era ye neyeewaayo nti emmere tujja gigula, nze nja kugigula, twagala ttaka lyaffe. Awo nno wabaddewo point okulaga maturity. Naye kyesimanyi nti maturity eno baagikuumye paka ebaatwaliddwa kuba mpulira abagamba baabalonzeemu ne babateeka mu bbaasi ne batwala mu State House. Bwe batuuse mu State House e Nakasero, omukyala y'omu Nabbanja Prime Minister w'eggwanga Uganda n'avaayo n'abagamba nti kati ensonga ebandeesezza ffe twali twagala tubaweeyo kamere ku kyokulya buli muntu akadde nga kamuukamu. Can you imagine such a statement? Kabayambe kyakadde kamuukamu. Bali bamenyedde bizimbe byabwe ogenda bba akakadde kamuukamu baliye akadde okalire ennaku mmeka. Akadde kagenda okuzzaawo ebizimbe bazimbuludde. Akadde kakoze lwaki mujoga bannayuganda okutuuka ku sseeryo bannaayi. Imagine oli omumenyedde ekizimbe kya bukadde bumeka oyagala mumuwaayo kakadde kakulya. Joba nti abadde talina kyakulya. Kyokka naye munnayuganda n'oveeri ng'ofukamira era ng'okabira gavumenti abakugu tubulaba sometimes tubasaasira naye muli basiru ku extent gye tutalowoozangako. Omuntu azze akutuusizzaako obuzibu obulabe omulabi ate era gogenda mu maaso n'okulaajanira akukolere ki? Omuntu oyo kasita amala okutuusaako obulabe ki ekiddirira? Nze sirabangako enkoko etwaliddwako akaana kaayo nga kamunye gitutteko akaana ate neetandika kwegayirira kamunye ekomyewo akaana kaayo. Erwana bulwanyi era luba lutalo masekkati g'akamunye n'enkoko. Awo we lubandibadde lutalo lwa kutandika kuwoninga gavumenti nti emuddamu ne mukola ekikola nga kino mugenda tulaba akatuvaamu. Ni teri wadde awoninga, teri wadde alaga mbeera nti naasobola okukola kino olw'okuba abasajja bakutte emigemera wala emmundu. Bonna bonna abajja bava ku buyinza bonna abadde n'emmundu ezisinga n'ezo. Obusungu bw'omuntu tebusobola kuditaminingibwa ku kissi. Obusungu bw'omuntu bwa bulabe nnyo n'okusinga ekissi kubanga obusungu kasita bumwetimba asobola okukozesa ekintu kyonna ng'ekissi. Era n'okkola eyo emmundu bwali busungu bwa muntu bwe yasunguwala ennyo n'atuula n'alowooza ekyokkola emmundu bwebwe obusungu bw'omuntu. Obusungu bw'omuntu buditaminingibwa mu bikolwa by'abaakoze, ebikolwa by'abaakoze n'ebirowoozo ebimufulumamu. Bwe busungu ate obusungu bwe buvaako ideas. Kati obusungu bukomekkereza ebintu bingi ebiseera ebisinga eiza mu ngeri ennungi oba mu ngeri embi. Waliwo ekiseera we kituuka nga solution gye weetaaga okukola weetaaga okola solution nga eiza neiba byakomekkerera bigenda kukomekkerera mu ngeri nga tosazeewo oba mu ngeri nnungi oba mu ngeri embi okusobola okuleba nga obaako ekintu kye weetaawuluzaako oba kye weetaakirizaako. Mpuliriza era tonkootinga bubi. Ebiseera ebisinga kikwetaagisa ggwe okuboggolako okutegeeza oyo yenna kulembera nti naawe olaba era buli kintu okyekkaanya era olaba ne gye bagenda gye batwala. Gavumenti erina enteekateeka okuba nga baganda mmwe mwekka mwekka abagenda okusigala nga temulina wammwe.
lwa nsonga ewaabwe yonna baadibyayo waafuuka ddungu balundiddeyo ente bafuddeyo eddungu tebakyayina ttaka tebalina gye badda. Gavumenti yakola ekintu eky'obulabe kiyetalowoozaako yo nerowooza nti kigenda giyambako mu ngeri emu ebindala. Kintu ki? Gavumenti yalaba nga bannayuganda oba Abaganda bagivuddemu tebakyasobola gironda mu kalulu. Kiyakola kwe kutandika okudiployinga Abanyarwanda okuva mu ggwanga erya Rwanda ng'ebayingiza Uganda we bakolera national IDs obafuula ba nationalities. Kati omuwendo gw'Abanyarwanda gavumenti be yayingiza bangi nnyo mu ggwanga era nga n'ekigendererwa kyayo ekyali ekya gavumenti bano basobole okuba nga babalonda. Abanyarwanda balonde gavumenti eno eri mu buyinza basobole okugiremezaako. Kyali kirowoozo kirungi ku sayidi yaabwe naye kye bataamanya nti kigenda kuzisika eggwanga. Kati gavumenti wakati mu kunoonyeza Abanyarwanda bano be bagenda okubeera ate nga Abaganda bakuno tebatunda. Kye batandise kwe kuteekawo issue nga bayita mb'amateeka bayita mu bitongole ebya NEMA. Naye w'ojja otunula mu Kampala yenna wano Kampala zaabeera ntobazi. Kampala tabeerangako kifo kirukalu era NEMA weba ekireyiminga kitegeeza ekireyiminga Kampala yonna nti yaayo kubanga Kampala yonna abadde mazzi ebadde ntobazi era buli kizimbe kyolaba kutandikira ku Mapeera Nakasero byonna bitudde mu ntobazi. Genda mu Kisenyi olabe ebizimbe byonna ebijja bimeruka byonna bitudde ku ntobazi. Kati abo bogena bagamba ki? Waki demokrasiya mu ggwanga Uganda akolerako bantu bamu abalala tabakolera? Mumanyi obulabe bwe twolekedde singa eggwanga ligenda maaso n'okuba nga lituukisibwako ebikolwa nga bino. Bannayuganda mumanyi setasi zaffe. Lwaki tetufaayo kutunuulira standards z'Abannayuganda oba gye tubasindika basobolayo? Eggwanga lino libadde likuumiddwa ku peesi eya wansi naye ng'abantu bano aba wansi be bagezaako okukumira peesi y'eggwanga y'ekonomi y'eggwanga Uganda okuba ng'erwaninga okuba ng'eddukanyizibwa. Kati g'ovuddeyo bannansi otandise obbalaga ebikolwa ng'ebyo bwe bityo gulowooza eggwanga ogenda diyimirizaawo otya? Pulaani ki gy'oyina? Enteekateeka gy'oyina ey'okkulaakulanya eggwanga yagenda mu maaso na kubagigganya bakijjanya kubagobaganya ku mataka gaabwe gw'olyoka ogeddiza olwo eggwanga olinyumirwe oba weerabidde nti ekikola eggwanga baba abantu? Njagala owulirize n'obwegendereza. Nabagambye kagenda bbeera kawanvuwanvu mukko naye nga ka makulu era naawe nkubiriza okujja mu comment section okusobola okuteekayo endowoozayo. Leero ngenda kuba nga nsoma ku ba commenters abajja mu comment section ngenda kubeera nga mbatumirakokko tubayisaamuko ng'enkola yaffe weetera okubeera. Yes, nga bulijjo enkola yaffe weetera okubeera. Wabula nnyongera okukujjukiza nti oli ku UG Update TV. Nkusaba ggwe ekintu kyokka ky'osobola otukolera nekisobola okuba nga kyongera ettaffaali ku channel eno kwe kusubscribinga wansi awo n'okuna ne mukade katuyambako nnyo okutambuza eddoboozi lyaffe lino ne lisobola okuba nga lituuka buziba nga lituuka wala. Wabula ggwe nawe abatushalinzeeko akatambi kano ne katambula oba oyambye bannayuganda okutegeera abakulembeze baffe okutegeera abatamanyi kye bakola. Nabagamba mulekerawo okutwala abakulembeze bano nti bategeera nnyo era bye bakola babitegeera. Saagala mukitwalewo mutyo, bano tebategeererako ddala. Okutegeera kukoma wano nga bagenda maaso n'okubeera nga banoonya akalulu. Wano nga batuwenjamu akalulu otunuulira ddala abantu abategeera era abantu ab'omugaso. Naye w'otunuulira ku bikolwa bye bagenda maaso n'okukola nga tumaze obbasindika eyo gye bagenze bikwennyamiza era bikwatisa akatambaala ne weesiimulako mu maaso. Kubanga embeera abakulembeze gye bagenda mu maaso n'otuyisaamu ebituluma si bye boogerako. Bwe batuuka eri ne bafuna ebibaasa ne bafuna ekkubo eddala agitunuulira ggwe munnansi ng'atakyakweetaaga. So kitegeeza nti ggwe munnansi osigaliddewo ku lulwo era osigadde ogenda kuba ng'oyimirirawo ku lulwo nga weerwanako wamu ne famire yo. Njagala otunuulire ensonga eno, njagala tugitunuulire bwe tuti. Ensonga ya gavumenti eno okuba nga yeenyigidde mu bikolwa ebya demoralization, okudestroyinga properties z'abantu
abantu bannayuganda bagewegeko oluba kigenda kuleetawo ki mu ggwanga. Njagala otunuulire kino nno kigenda kuleetawo obumenyi bw'amateeka mu ggwanga obutabaddeewo. Ba street kids abadde baafuna ebawogeko oluba nga tebakyalina we beebaka olowooza ki kibagenda okuzzaako. Kigenda kuddiriza ekonomi y'eggwanga Uganda kubanga ssente ezandiyambye okukulaakulana okuteekawo enkulaakulana eddala mu ggwanga kati ate bagenda zizza mu kuddamu okuzimba buto ebintu bye baamala edda gavumenti byesaanyizzaawo. Ndowooza olaba engeri ssente zitattanyizibwa mu saturation. Ekyo tekikulaakulanya ggwanga. Kyongera okusuula ekonomi y'eggwanga kubanga bannansi baba tebakyalina kasente. Emirimu egyali gikola bizinesi ebiyingiza ssente ne bifulumya omusolo ne gugenda mu gavumenti tebikyaliwo, gavumenti yabisaanyizzaawo. Ngezaako kulaga obubi akabi akali mu kikola gavumenti kyegenda mu maaso n'okuba ng'ekola. Wuliriza nga we nkugambye, w'otunuulira ekikolwa ekigenda mu maaso kikulaga nti n'abakulembeze baffe bennyini abali mu buvunaanyizibwa bw'ensonga zino abo tebafaayo. Buganda Land Board ayo nayo erinako ebibuuzo bingi ebigibuuzibwa byetannaba kubanga eddamu. Esirise mu nsonga eno, obwakabaka bwa Buganda busirise naye nga batunula ebikolwa bino bigenda maaso n'okutuusibwa ku baana ba Buganda. Ekyo kyo basirise. Wetudda ku issue ya Buganda Land Board ebadde esolooza obusuulu eri bannansi bano abagenze maaso n'okumenyebwa amaka gaabwe. Kino nno Buganda Land Board yandibadde egenda maaso n'okumpasetinga abantu bano kubanga badde bajjako omusolo ate ng'egenda maaso n'ogukozesa. Tetumanyi obusuulu babadde bajjako bwaki. Kyokka omusajja waakunnyonnyola n'akuttotolera olugero we baddukira mu Buganda Land Board biki ebyavaayo. Njagala obiwulirize, obyetegereze, wennyamire era otye nnyo otegere nti ekintu ekimu ekisigadde kitukuumira mbumbula bwe buli bw'enguzi. Ate obuli bw'enguzi saagala okisibeko munno nammwe wee mutyo. Tulaba nti bano bamenyedde ebizimbe byabwe bagenda maaso n'okomplaininga niye lubayita ne babatuuza ne babateekamu obubaasa buli muntu mu nkukutu ajja kivaamu alekerere banne. Kuga tetulina mutima gutulwaniriraku banne na gulumirirwa bannaffe nti ffe batukozeeko we bati bannaffe bo basigalidde batya. Eyo ensonga tetugiyina. Ffe nga bannansi b'eggwanga erya Uganda tukyabulawo nnyo. Olusimanyi nsonga ki oba gavumenti ebavuwazza nnyo tikati buli muntu walaba waayitira agamba gundi yamanyi naye anafindinga ekkubo ly'eddala analookinga for a better solution. Njagala otunuulire information eno omwami byagezaako kunnyonnyola nga bagenze mu Buganda Land Board ojja kutya nnyo. Wuliriza. Kumenya nabweru ogambye ota mengo byeyogera ku process eno egenda maaso tebiyisika mu kamwa nkiddamu. Bwe basooka okumenya nabweru ne Ganda, ab'enabweru ne Ganda, tiimu yasituka okuva enabweru ne Ganda ne bagenda mu Buganda Land Board. Katikkiro ne basisinkana Katikkiro ne bamubuulira ekibaleese n'abagamba tubadde tetumanyi kigenda mu maaso naye mwerondemu abantu nga 6. Bali bagenze ekibinja ky'abantu nga 10+. Bagamba mwerondemu abantu nga 6. Ne beerondamu abantu abeerondamu okusisinkana Katikkiro. Bwe baafuluma mu lukiiko olwo tewali yaddamu kunyiga. Kinva nkugamba nti Mengo kyeyogera sijja kyogera maybe tebiyisika mu kamwa. Lwaki ngamba bwe nti endagaano ya National Water ne Buganda Land Board nga National Water esasula Buganda Land Board 13.3 billion yakolebwa former MP Medard Lubega Sseggona. Endagaano eyo ngirinako kopi. Bwe baba nga baakola endagaano eyo ng'ate ab'ebibanja bonna basubscribinga Mengo gye bawa n'obusuulu n'okutuusa kati gwe buuzaayo omutuuze oba yawuliddeko omukungu oba yalabyeko omukungu yenna ave Mengo ng'azze ku lwa Bwakabaka bwa Buganda. Ekigenda mu maaso kino nsonyiwo kyogera mu nsi muno tuli bamulekwa.
okimanyi nti mulekwa ye muntu atalina amufaako nga tuli bwana bwa mbaata. Ekigambo ekyo oba wali okiwuddeko nti kaana kambaata. Akaana kambaata olufuluma mu ggi. Enkuba ne bwetonnya ekire kitya tolisanga nga nnyina waako akabisse. Kafa lwako. Kati tuli bwana bwa mbaata. Tiwaliwo kakiiko konna nga gwe omukulembeze oba aludde ku kyalo kumu. Ndowooza ebyo biwulidde kati nno ensi gye tulimu gye tuwangalira mbolowooza nti bye balwanirira tebabaliiko nabo babaza byabwe. Abasajja bano bye bamenyera bavaayo n'obujulizi obulaga era nga bakakasa nti wano bye babamenyera waabwe era abamu baali bamazewo emyaka egiwera 2 wa 3 era nga buli kimu bagenda mu maaso n'okuba nga bakyota buliro nga bagenda mu maaso n'okutunuulira development egenda mu maaso. Bataddewo development eyo yonna yonna gavumenti ng'eraba nga ne gavumenti eyongerawo eyaayo naye nga tevaayo kukoma ku bantu bano. System gavumenti giyagala okuteetera bannayuganda nnungi era twandijyagadde era tugisiima ey'okulaakulanya eggwanga. Naye wakati mu Uganda ekonomi yaffe ng'ekyali wansi nga ne standards z'abannansi ziri wansi, kino ekintu tetukyegombangako. Ekintu ekyo kikola mawanga agakulaakulanye era nga gasetinga sisitimu zaago kuva lubereberye nga bwetyo yo weeri. Naye sisitimu eno ey'okubuukira obubuukizi okuba olabye mu Kenya kiriwo ekiti, olabye mu ggwanga wali ku neighbor waffe kiriwo ekiti, kiba tekisobola kukola. Kino ekintu kiva mu dda ng'okiteeseteese, kiva ku mukulembeze omulungi. Singa tetulina bakulembeze beeremeza mu buyinza nga buli mukulembeze afuga ekisanja kye n'agenda, kyekyo ekibi ekiriwo nti akalungi akali mu kubanga tukyusa abakulembeze mu bisanja, buli mukulembeze ajja ne idea ye empya gy'akopya okuva ebunaayira. Niye omukulembeze oli mu kintu kimu ideologies ziwajja nazo zokyekuumiddeko emyaka nazikulemye otutuukiriza, kitegeeza tosobola kufuna idea mpya mu mutwe gwo. Niye buli mukulembeze ajja ne idea ye era n'agiteeka mu nkola. Singa bwe kitwe kyali era kyobulaba Kenya egenda maaso n'okukulaakulana etambula nti bo bajja n'opinioni zaabwe ne ideas zaabwe ne bazitwala ne baziteekawo ne zitwalibwa mu maaso. Newankubadde omukulembeze oyo mu bisanja byaba afuze bubi naye abeerako some good idea gye yateekawo era n'egenda mu maaso n'okubanga erina kyegasse ku ggwanga. Naye kati ekibi ekyokulemera mu buyinza kwe kubanga tolina kyotuukiriza ate n'abalina ideas ezandituyambye okubanga tubaako kye tuteekawo nabo balemesezza. Kati ensi n'ogikuumirawo ng'eri stark eri paralyzed, tetambula temuvinga, eddirira buddirizi mabega. Kati bwe bukulembeze bwe tubadde nabo emyaka 4 nga tugenda maaso n'okutambulira mu sisitimu eno. So bino ebikolwa weebiti ffe tugenda maaso n'okuba nga tubivumirira gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Nkugamba nti oli ku Yugi Update TV nyongera okukujjukiza. Kakati njagala olabe ku katambi kano, olabe bannansi nga bagenda maaso n'okomplaininga, bwe bagenda maaso n'okukeremingira nti si waabwe nti era simanyi ki. Njagala owulirize information eva mu batuuze bano bagenda maaso n'okusenda osooka okakase nti no Uganda ebigenda maaso si byangu yadde n'omulundi n'ogumu. Wuliriza. Buli kimu tuli wano tuliwo okukwakatana, tetulina amaanyi galwana namwe balina mundu mugenda tuttira mu maka gaffe. Mulete ebiwandiiko ebiraga nga oba muli mateeka lwaki ajjako namba plate, lwaki ajjako namba plate ku mmotoka? Oba muli mu mateeka lwaki namba plate muzijjako ku tractor? Lwaki mujja namba plate ku tractor? Lwaki okulako namba plate ng'omanyi nti oli mu mateeka? Olwo oluguudo balukoze tuli wano. Bino ebibanja byagwanga eri ne bisala ne bigwa eri. Mujje n'ebiwandiiko bya NEMA ebiraga nti tuli mu NEMA. Mujje n'ebiwandiiko mutulage ebibagoba. Tuli mu ntobazi, tuli Kampala. Wano tuli Kampala, tuli Kawalatu. Sowagi bw'eba eyagalawo esasula abantu abaliwo. Wabeerawo omukuka ayagalawo esasula abantu abaliwo. Wano tuli Kawalatu, tuli Kampala. Gavumenti y'ennaku zino ekabya bukabya buli muntu. Gavumenti y'ennaku zino ekabya bukabya muntu. Owulira bali abamulubiji mu NEMA
wano tetuli mu nnema, wano waffe twagulawo, twanoonyereza mu gazeti zonna nga tetuli mu nnema. Oba batukuba amasasi batutte wano twagulawo buguzi. Nze wano mazeewo emyaka 2 mu egyo nga ndi wano bakoze ekuba eryo ndiraba, basasudde abantu bonna. Basasudde abantu bonna, basasudde ekubo, basasudde omwala, basasudde sowegi. Ffe tuli mu ntobazi. Oba batutte tutuna gye tudda. Wallahi batutira wano. Tetulina mundu ffe tetulina maanyi, batutte tusomaanyi balwanyisa ne ebintu byonna biri mu mayumba tetubijjeemu. Tuli ku bibanja byaffe. Losani asasudde amakubo ago. Basasudde emyalo emirundi n'emirundi. Lwaki wano mwagala otubba basasudde wali olubigi? Lwaki wano mwagala otubba His Excellency wano bujagamba omuntu ayagala ettaka ly'omuntu tosobola kugula ttaka lya muntu ng'osanzeeko abantu. Ogenda kulunda nte nekusaba omulanga. Yes, ensonga ndowooza oziwulidde gwe mukwano gwange, bwesityo nno bwe guli. Oyinza okubuuza ate ogubadde ekiki, naye nga we nkugambye nti bannayuganda be bantu ab'ennyuma aba basobola n'okuteekawo solution esobola okufindinga engeri gye bayinza okuvaamu kino ekintu. Gavumenti neerekeraawo okulinyirira bannansi. Kati nga olaba Bannakenya, ngolooza gavumenti y'e Kenya ekyasobola okulinyirira bannansi baayo mu ngeri gyeyagalamu. Naye wano gavumenti buli kintu kye yali yagadde okugezesa oba kinaatuukirira kuba balina sisitemu ya gye baagala okuteekawo, bazimba empaya yaabwe, bakikoze bannayuganda, ate ne musigala nga muli awo muli dormant, mugwanudde amaaso mutunula bingi bakyabatuusaako, bajja nabatwalako bakyala bammwe nga mutunula. Ekyo nkibabuulira. Mirimu bagibagobyemu, bizinesi zonna zibamanyi nti nno mweze musinze okwenyigiramu bazibagobyemu. N'abasuubuzi abali mu kibuga Kampala nammwe bali mu bagobamu mu abapangisa mu bizimbe. Lwaki? Bongeza omusolo ne babateekako emisolo egy'enjawulo musobole okulemererwa, ate mu ngeri endala ne bayongeza ne renti osobole okulemererwa okiveemu bateekemu abaabwe ekyo kye baagala era kye baliko. Ng'oyinza otya okuŋŋamba nti nno Munnayuganda wano ali wano ku mbeera nga woogiraba ku ekonomi yaffe nti osobola okusobola lenti ow'akakadde akamu? Kiyinzika. Lenti agenze mu bukadde 2-3 opangisa ki? Guluza kigendererwa ki ekya gavumenti? Kyokka bano ababawa, wuliriza, bano abagenda mu maaso n'okubateekako lenti ezo zonna n'omusolo, bo balina abo be baagala okuyingizaamu, baagala bajja mu buli sekita. Abaganda mainly baagala bajja mu buli sekita. Sekita ez'ebyentambula transport bakimanyi nti eyo mwagyefuga, baagala gibajjamu. Sekita ey'ebizimbe eby'obusuubuzi nayo baagala gibagobamu mugiveemu, kubanga bitambula nnyo ebiyimirizaawo eggwanga Uganda wano. Kati buli kimu kye balaba ekiri mu mutima gw'eggwanga Uganda baagala okuba nga bakibajjamu. Naye ekyo kyonna kibalemye okutunuulira, kibalemye okutegeera era kibalemye okulaba. Obadde oli ku Yugi Update TV nga kw'osinzira obbanga otuwuliriza, nnyongera okutegeeza gwe atannakutweyungako, kirya wansi ekigambo subscribe kikoneko okonene mukadde obeere ng'otwegattako. Mbasuubira nti mugenda kuba nga musheyalinga, mulayikinga, n'abamu okujja mu comment section oteekayo endowooza zammwe okusinziira ku mulamwa gwe tuli nagwo oba gwe tutambula nagwo. Wabula olwaleero saagala bali az'amaanya mmwe abateekamu amaanyi data wammwe ne musobola okujja mu comment section. Njagala okutumirayo abantu nga baabo n'oluvannyuma tubeere nga tuggala olunaku. Yes. Adijja Nalwadda weebale kubeerako ku Yugi Update TV, okuteesaako kwalabikiddwako. Charles Master Phone naawe weebale kuteesa. Kyakuwayire ndowooza Fro weebale naye kubeerako. Obubaka bwo tubulabye, weebale oteeseza bulungi nnyo. Someyo omulala wano ani All fresh come to you father, weebale kubeerako. Rebecca Amongi weebale obubaka bwo tubulabye. Sylvia Nabagesera weebale kuteesa. Ani omulala wano Rebecca Amongi nkusomye, weebale oteesezza ogwokubiri.
ogambye era the people of Central should see from the Basoga as a region should do the same. Bagende maaso n'okwekalakaasa bitanka mu bikumeko omuliro biri ku greda. Adijja Nalwadde erozzeemu okuteesa weebale. Sally Benjamin ogambye until we learn to behave and act in the ridiculous way we shall be repressed. Weebale kuteesa. Olw'obudde munzikirize enkomaawo betusomyeko ndowooza bamala olunaku olwaleero. Mbagaliza olunaku olulungi. Mweraba.